Ebya Dr. Kizza Besigye ebibi, ono nno munnange amiisinga, ono nno munnange tebamulabako, ono nno tebamanyi mayitirege. Mu mawulire ge tufuna no ku Newspark Channel agakanga, agatiisa, ageeraliikiriza, agalaga nti Dr. Kizza Besigye ayina kuzigenderedde nga tebamulabako, era avuddeyo n'ayogera bino oba n'ategeeza eggwanga ye mukyala we Winnie Byanyima. Okusinziira ku Winnie Byanyima avuddeyo nalyoka agamba nti omwami we yakoma okumulabako ku Saturday era yali Kenya. Bw'atyo Winnie Byanyima bw'avuddeyo n'ategeeza ono nno munnange atadde gavumenti ku nninga okuba nti nno eta omwami we, kubanga okusinziira ku Winnie Byanyima ategeezezza nti nno omwami we yawambibwa aba gavumenti, mbu yawambibwa aba gavumenti era n'abeera ng'atwalibwa mu kkomera ery'amagye. Kaakati okusinziira ku mukyala we, tugamba mukyala wa Dr. Kizza Besigye avuddeyo n'alyoka agamba nti lwaki omwami we yawambibwa nga ne famire ye tesobola kuba nti nate emulabako. Kaakati kye tutamanyi lwaki munnange we biba nga bituufu, lwaki Dr. Kizza Besigye aba yawambiddwa ate nga ne famire tekkirizibwa kuba nti nno emulabako. Kaakati nno Winnie Byanyima mukambwe muzibu agambye gavumenti ebeere nga munnange ebawa omuntu waabwe, bwe bityo nno we biri. Naye ate waliwo ebiri mu kutambuzibwa ku mutimbagano nga byate bagamba nti munnange ono yandiba nga yafunye obuzibu, munnange n'abeera nga yavudde mulamu bw'ensi eno, nga bino bali mu kubiteekawo kuba nti no babuzaabuza. Naye ago go tetusobola gakakasa, tulina kutwala mawulire mukyala we gaavuddeyo n'abeera ng'aleeta. Omukyala agambye nti omwami we yawambiddwa era ng'ali mu kkomera ly'ab'amagye. Bwe kityo nate bwe kiri, naye ng'ennaku zigenderedde mbu nga tebamulabako. Kale ensonga no bwezito bwe ziri, amawulire si malungi, katusabe abeere nga Dr. Kizza Besigye ali bulungi, katusabe abeere nga ate ali mulamu bulungi. Bwe bityo nno ate we biri. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Mu mawulire amalala, ebya Shiba Kalungi munnange si birungi, ebya Shiba Kalungi bibi, akyagenda mu maaso n'okuba nti nate bamusabula lwa kwagala musajja mufumbo. Ani avuddeyo munnange n'abaako ebyama byayogera? Ye muganda wa mujja wa Shiba. Muganda wa mujja wa Shiba avuddeyo mu bukambwe ekitalo n'alyoka ategeeza nti Shiba mukazi mubi nnyo, Shiba mukazi mutemu, ate nga Shiba munnange ebikolwa bye biraga omutima ogweffutwa. Okimanyi nti akasajja mu bumpi bwako, mu bunaku bwako, kagenda ne katwala muganda wange Uganda ne kamufumbisa mmere mbuno mbu I wanted to meet my friend. Kumbe already, okimanyi they were already bonking, like already bali be yeah, nga bakola ebyo bintu behind her back, you know. Eshikeze yali tamanyi nti ameetinga mujja we. No, she didn't know at all. I had the conversation with my dad and he was so heartbroken. He was like, that's really dangerous because they could have done anything to my daughter without her knowing, because she was introduced as a friend and she made food and they were all happy, blah, 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 but they didn't, you understand? They were just hiding it. Nobody mori mambo nerambo, it's just a friend and stuff like that, you know? Ebintu nga bikambwe ze tubadde tumanyi nti biri too deep we bityo. No, about the problem I'm having. Kati yakitegeeza bino byonna gundi kaloli byagamba mbu anti ze munayi batuma amannya ennaku zino saagala bya gundi. Naye kakati bino byonna simanyi I stand for women byonna bya kifere. She's just bullshitting. I want you to know one thing, Emily. One thing I know about her is she does not know the word, like the real meaning of the word karma. I don't know if she knows the real meaning or she just says it, but being Miss Karma, you have to know at least the definition of it. Neita chimani. Kubanga bina byayogera bidi the opposite of bichakola, you know. Toyinza kugamba. Anyway, over the years, tubadde tulaba mawulire nga bagamba, oyo omukazi ali abisiyaga, right? Nga yefula kidinayinga. Naye okimanyi nti nno oyo omusajja okuleeta that proposal to my sister yakireta on the table mbuno ayagala kuzaala mwana mulala. My sister namugamba, okay, fine and well, let's get a surrogate.
kati okufuna surrogate ono namugamba anze waliwo gwe mbadde nina mukwano gwange biki akakasajja we kagamba my sister I know someone, she's lovely, blah 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 blah, she just wants to have a kid so she can carry our kid for us. Kati ono namugamba no, I would not want to do it with someone, you know, a friend who oba biki ebyo. I want us to go through the right channels. Oshtegera akasajja ne kasoka ne kabigana kumbe already ndoza bo bali bakola byabo of course. I think they started bonking like 3 Oshtegera. But he's handling it so wrong because it's too bigger. It's too big for him. It's bigger than he thought. Well, he's not handling. Can have a kid and that's it. He's not handling that kakati ye gundi Kaloli naye ayagala gundi okumanya okay. Naye alabi yatomedde mazima. The only thing that guy has is some piece of plot kaya nesitanga yamuyambye nomuzimbira mu akayumba because of course ngabo obimanyi some people like bakola half. So if it wasn't for my sister nesente zali malize ye nyumba tezali baddewo. Naye that's the only thing he has. Era we bamukwata mbo bamuzza shiba muteke mu kayumba kako katimba. At the end of the day, she should be proud of herself and she should be a proud single mom to a very nice original Ugandan girl, Ugandan child. Ate waliwo wenaze nga bagamba mbu simanyi era wadde but shiba yazadde simanyi mulenzi ate oli alina bawala. We don't care ani yagamba in Europe it matters. In Europe abaana abawala be basikira n'ebugagga bw'abazadde ne Uganda things have changed. Seba abaana abawala kakati gundi abaana abawala kakati sepu abazadde babateera ddala mu bifo tebabakwatako. Naye kakati kati nga bw'ogambye oti omusajja namwavu kakati era tewali nnyo Talina, and that's the problem. Sometimes I always I told my dad, I was like, you know, I'm very happy I'm not so soft, you know, because I'm sharp. Because of love, I'm blinded. Cut my sister, they're almost going to 20 years, man. Hey! 20? It's a very long time. And she used to be so happy and vibrant. And actually so cute. She's still cute, but love I'm softening. You know those things of, I love my man no matter what. He was in jail and she still stayed by his side. It's getting worse and worse. My sister ngalina abaana biki nagumba ekitegeeza kye kyamulemeseza n'okufuna empapula ndowooza kubeera mu ezo ssaka ebyo byonna era kyobola bateba nationality tegenda kujja anytime soon because my sister was the one kati engeri nti my sister is like kinda known like in those communities eziyamba abantu ba cancer kibadde kibakinga up ono omubimanyi anaye Jews olumpadde naye maama nzigweddemu amaanyi omusajja mwavu mumpi talina mpapula huyo bamusiba nako ex convict lwa bisimanyi bino bya gundi bya kuleta bantu bino alabe tegeza shiba bwatu bwe yatomera ngaloza agenda kuzala ka British kumba agenda kuzala sweet Uganda Kanim, I know someone talk with Kazavo Jumbo. Boy, I saw your beautiful family and I wanted to be part of it. What are you talking about? How can you be part of someone's family? Olokuba, she refused their threesome bond. But my sister refused. She's like, hey, don't include me in that madness. Exactly. Can you imagine a married man proposing such to your wife? Jesus. And you know, in 2000, when I was in Uganda, and then I found him at Caramel. I was looking like, oh no, I think I'm going omugwako nga takulabye nti gwe iniro we sister wa mukazi we nga takutegedde yali mugamba Jeff, what's up, how you doing? Yali asitudde oba yali asitudde I was like, era nasirikira my dad picture nemugamba lengera ndo asitudde mukwatira mbwenzi bandayo busajja busekiganda omuntu yabi basajja ba Uganda olaba babya bosambu era abakazi be Bulaya simanyi bakamba simanyi wotuukayo bakubonyabonya yamwe abaleetera abantu okukola we batyo oli akutute akubeereddewo akulese Bulaya ate omuyisizza bw'otyo bambi akulinze mu jail akoledde buli kimu yamugumiikiriza ne we bamusiba mukomera yamugumiikiriza of course ate nga jukira yali akyali just mu recovery bya cancer atayinali the
the 2 baby girls. So it was very tough, but she made it through. She's a strong girl. But it's just sad to see, like, your big sister, she's the sweetest, and she's just going through all this rubbish. And people are all dragging her like they know her. They literally have no clue who she is. Timu ya Shiba ye pushinga bi audio ngate omukazi tabiri nako omukazi alina ku social media. No, it's because I think she wants to be relevant. But she's not going to be relevant in Diana's life because Diana does not give a damn. Like, she doesn't care. She moved on. She threw the guy out. Kati weyagana. They took it to my parents, even to my parents, like my dad and my mom. My parents were like, no, it's your decision, but we don't agree with that. Like, it's a Christian family. The 2 kids are maybe going to. Katinga, what would they do? Why would they go for surrogate? Kubanga people don't know Bambi. Why it would get to surrogate? And like my sister had cancer a couple of years ago, so she's a cancer survivor. She had blood cancer. Bambi. Yafuna bone marrow transplant from our little brother. Now nakatona namuyamba. Kubanga folaba sister ngokuzala ne last born we. Yali ku cancer bed ngali ku chemo mwana gwe. Yazala that baby omuto nga achali ngatannagwayo because the body couldn't take it anymore. I understand mukwano. Kati kanoneka kacho oyo musajja chavaya pretending you know about your situation sagala mbwate okolechi odemufuna lubuto kuba tetumanyi what may happen bichi nati yetera wacho kumba already he's bonking Shiba for like years, you know. But Shiba alabika yatuka age nalabanga emyaka gimuyitako tasobola kulaga omusajja ndoza namugamba me I want to have a kid now. Shiba yatugambye nali mwasa 5 naye giwera kweri. Yeah, money at the end of the day buli muntu ndaba nti nasingira ddala wala sister wo. No. Ani yagambo nombo ali asatu 5 Shiba. I think Shiba is older than my sister. Of course. Alabika. Yeah, she is. Kasista ko kalabika anti kakyali mu supu katoto. Kali so cute. No, the thing is, chokolaba ngabwe gambe like it's just hurting okulaba omuntu ali so selfless ngaba mukoleche ekintu. She does not deserve that. She's a really sweet soul. Abera mu bintu byakuyamba bana bali cancer. She visits hospitals. She has been in the news also in the UK. I don't know if you've seen some, but it was a very, very big story, her cancer journey and stuff. I was talking to my dad. My dad is also sick, you know. Bambi. He has Parkinson, and he's so hard. He's like, yeah, it's hard to see my baby like that, and we loved this guy and we welcomed him in the family, and he's just done the worst really, and he's not even handling it. It's the problem. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wale kwekubira ku Newspark channel, subscribinga, likinga, ate leka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.